kubanga nze yasooka ovaayo nenjogera ebintu ebimu ebyali birumira naddala mu office ya leader of opposition n'embukulembeze wa Right Honorable Mathias Mpuuga bangi nga tebasobola byogera era neebaza Katonda nti ne bannaka bano batandise okkiraba bye twayogerako kubanga abamu balowooza nti munaye tuli mu kuvoola bakulembeze naye ffe twali emitwe gy'engege. Ensonga z'ekibiina ki National Unity Platform zikyalanda bangi ababadde bakyekweseemu kumbe nga balabe. Kyagulanyi Robert Ssentamu yagamba lubereberye nti tubayingize tubawe kaadi kubanga basazeewo nti baagala kaadi z'NUP. Tubawa kaadi naye tulibalabira ku bikolwa byabwe. Buli eyajjanga okusaba kaadi y'NUP baazibawanga kubanga ekibiina kyali kipya ate nga tewali kibiina kitandika nga kirina abawagizi baakyo. Wabula buli kibiina ekitandika kifuna abawagizi okuva mu bibiina ebisangiddwawo kasita balaba nti ebirowoozo byakyo bitwala ggwanga mu maaso. Bwe bati abaava mu NRM bajja ne bafuna kaadi z'NUP, abaava mu DP bajja ne bafuna kaadi, abaava mu FDC, abaava mu CP, bibiina ebyenjawulo byonna ebyaliwo. Naye ng'abamu baalingamu okubuusabuusa nti gundi naye mumuwadde kaadi. Aba DP nga babadde bazibu nnyo nga bwe badde balira ekibiina kyabwe munda. Kyagulanyi Robert Ssentamu n'agamba muzibawe tulibalabira ku bikolwa byabwe. Olwaleero kkala zaabwe entuufu bazoolese kubanga kikwewuunyisa okubeera nti omuntu okyali mu kibiina ekivuganya gavumenti naye ate ne batandika okukuwa ensimbi y'omuwi w'omusolo tebakuwadde kasiimo nga kyebuuzibwa nti nga bwe bali bakawadde ani. Kyanjawulo kiggwe ky'okoledde gavumenti ekigigattako eryoke ekusiime. Bino byonna byateekebwateekebwa nti abantu bano olw'okuba babadde ku lusegere lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yawa ebifo ebinene mu kibiina abamu naba deputy president mu bitundu ebyenjawulo naye baagala mwefuulira ku ssaawa envannyuma baawuleyawulemu obuwagizi obw'ekibiina ki National Unity Platform abeeyita Abaganda ate be balimu enkwezo baagala okwawula mu Baganda kubanga bo bakirowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu asinga nnyo okuba omuganzi mu Buganda. Bwe twawulamu Abaganda bano abamu bajja kudda ku sayidi yaffe n'abamu basigale gy'ali kitegeeza tuba tumaze obbugabanyaamu obululu tajja kusobola kuddamu kuba n'amaanyi g'abadde alina. Naye bannayuganda ebyo byonna babiraba era baabisuubira tebabyekanga. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa bwe tutambula naye mu pulogulaamu zaffe zino. Haji Ssettuba awonyezza abantu bangi ng'ayitira mu kusoma dduwa. Haji Ssettuba kyakola kyekakasa kubanga basomedde ku dduwa ze bakkiriza nti byakola ddala ddala gyebiri era akyusizza obulamu bwabwe. Naawe yandyagadde okukyusa obulamu gezaako okubire Haji Ssettuba omusomi w'edduwa ku ssimu eri 0703 31 39 25 mukubireko tojja kwejjusa. Ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Batandise okkiraba bye twayogerako kubanga abamu balowooza nti munaye tuli mu kuvoola bakulembeze naye ffe twali emitwe gy'engege. Katonda yatuwa obwongo n'atuwa obumalirivu obutatya kubanga olutabaalo luno bamumira nsanafu tulubaddemu. Berusse tubamanyi babadde mikwano gyaffe babadde bafutusooja bannaffe naffe abamu ne tufuna ebisago. Kati bwe tulaba omuntu ananaagira bwe tulaba omuntu agira bw'ati nga tuleeta eggaali surubada abigi eri ekubira ddala ku nnyama. Wuliriza bulungi mukadde wange Right Honorable Mathias Mpuuga nkulamusizzaako. Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba njagala owuliriza emmesejje eno gye ngenda okuwa. Nsaba muntaagingire n'akabondo k'Abasumaani basaalirwa akeeyise simanya Holy Alliance abatuukirivu naye nga bonna abaakabaddemu abasinga babbi bakukuta ne Nakyema Yoweri Kaguta Museveni omuli Ken Lukyamuzidamani mumutaagingire Walota Mukaaku n'akabondo konnaako nabo nzije. Ntandise ntya. Honorable Mathias Mpuuga nfunye amawulire agannumizza omutwe nga Parliament bwe yakusiimye nekuwa miliyoni 5 ng'ekwebaza ku mulembe gwa Museveni okola obulungi
era Anita Mongi n'akuwa ekitavu kya ssente zino. Munnange weebale okoze bulungi. Honorable Mathias Mpuuga nyamusoke muwulize akantu kano aka ssente mbawe ne information endala olwengenda beera mukamba wulira. Mungeri etali ya bulijjo nga tuli mu parliament y'eggwanga amuleka gano kagezi nosoma okuba nti gategeezezza nti abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament gwe bayita Mathias Mpuuga Nsamba bamuwadde obukadde 500 nga awaadi. Amuli mapenyuga kagenda maaso n'okuba nti gavaayo gategeezezza nti parliament esiimye abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament mu nnakibiina ekya National Unity Platform. Munakibiina ekya National Unity Platform gwe bayita Mathias Mpuuga Nsamba abagenzi maaso n'okuba nti bamuwadde ensimbi obukadde 500 bamugambye nti weebale kukola emyaka 2 gy'osavinze tuyinza butakwebaza. Parliament emuwadde obukadde 500. Wabaddewo meeting yagenda maaso n'okuba nti yatudde meeting eno yatudde mu parliament negenda maaso n'okuba nti yakanyiza wabeerewo a one time pay off service award ya bukadde 500 for the lead of opposition n'okukwata obukadde obulala 400 eri ba commissioners aba parliament. Uliriza bulungi ekisooka commissioner n'ebina yabikutte eri ba commissioner obukadde 4 n'okumwebaza nga ye leader opposition abaddeko obukadde 5 ate nga waliwo n'ebirala bye ngendo babuulira bye mutamanyi. Mukama wange Deputy President Honorable Mathias Mpuuga nze mumira nsanafu era bwe mba nnyimiridde mu nsonga ensi yonna esirika neewuliriza. Mukulu Mpuuga nkulamusizzaako nkimanyi oludde mu by'obufuzi era waliko n'emmengo ng'oweereza eby'obufuzi era nojja mu by'obufuzi bino emivuyo emingi egibaddewo mu bannabyabufuzi abakadde gundi simanya woko tuwaaka essaawa zino tokyakwatagana ne Dr. Besigye ensonga we zaava omanyiwo. Era mukulu Mathias Mpuuga Nsamba emivuyo mingi egituziza struggle emabega lwa mbeera zammwe ze muteekawo n'abantu abamu abalowooza nti bo bakitalo nnyo mu Uganda wano, abalowooza nti basobola okulimba bannayuganda ebbanga lyonna ne basirika. Nojjawo n'enfulumya message negamba ekizimbe kyo wano ku lw'e Masaka kino ekyakyengera Moolo nti ekizimbe kyo wakizimba mu ntobazi. Negamba ekizimbe kyekyo kizimbidde mu myaka 2 n'ekitundu naye ekizimbe kyekyo ssente zivaawa? Munange bannayuganda ne balowooza ndi mu circus kuba nkumanyi oli musajja mugagga era nze omu ku bawakanya abantu abagagga mu revolution muno okuteekawo embeera y'okwekalakaasa nti Mathias Mpuuga ali contented ne gavumenti ya Museveni kubanga tulina bw'ŋŋamba ng'alina data mine technical business school ng'alina Masaka Town College ng'alina ekizimbe kiri wano ng'okiridde wano wuliriza bulungi ng'okiridde wano Nankulabye nga y'omukulu n'ogenda bulungi wano kulwe Masaka olwo bazimbye ebizimbe Masaka mu town ebizimbe weebiri. Kati omuntu oyo aba alumirirwa ebizimbe bye aba talina bw'ayinza kuzuukuka n'agamba Museveni agende. Kati milioni 5 ze baakuwadde ow'ekitiibwa milioni 5 essaawa zino bakwebaza mulimo ki? Waliwo akabeera ku gundi of opposition olina Mawu ayingidde mu ofiisi yo mwekubisa bufaananyi museka era mu speech yo ng'owaye bwa leader of opposition n'otegeeza abantu Anita Mongi walire kishalaawe era beewuunya lwaki Anita Mongi muyinza okukwatagana walire kishalaawe ebintu ebitategeerekeka ebimalamu bannayuganda amaanyi kubanga ow'ekitiibwa tumaze omwezi mulamba tuli ku nsonga z'e Masaka abantu b'e Masaka sima Masaka nga mmwe abaabireeta mu mawulire nga mmwe abaabyogera ne mulowooza bannayuganda tebategeera ne mulowooza bannayuganda basiru. Kati vidiyo entuufu nja Honorable Mpuuga owulirize message eno nkimanyi baakuggyako obwa leader of opposition ogutaali musango dona ina amawulire namba ya 0702 22 27 58
omukulu ono bamugjaako bwa leader of opposition kati njala muwulirize video. Leader of opposition aweebwa security eyina okumukuuma. Leader of opposition bamuwa abasirikale balina okutambula nabo. Kabangali zibanga 2-3 akaggula ekkubo ewaka ne bateekayo abakuuma abasigalayo ne bamuwa ne mukyala we bw'aba ayagala ne bamuwa abamukuuma n'abakozi b'ewaka byonna leader of opposition babimuwa. Budget ya leader of opposition eringa ya prime minister era n'abakozi abakola mu office ya leader of opposition nene ayina ebifo ebisukka mu 100 wo budget ya leader of opposition. Kakati nsookedde ku bya security. Essaawa eno commissioner parliament nalaba honorable zaake baali bamuwadde abasirikale 2 nga commissioner ne bamuwa ne Kabangali emmotoka gy'asobola otambula emmotoka zibeeranga 2-3. Omukulu bamulekera Kabangali n'abasirikale abali ewaka abakuuma ewaka. Nanze jjajjange mu miraasanafu ne nebuuza etteeka lya palamenti lyakyuse ne bamulekera emmotoka ey'obuyonjo gy'atambuliramu n'abasirikale be balinga 6 awo era n'abakuuma ewaka. Omukulu ne bamugamba ekyo kiwedde. Era mukulu Mathias Mpuuga omanyi bino ebintu bano abasajja bwe tutaababuulire bagenda kwonoona eggwanga lyaffe, bagenda kwonoona struggle yaffe. Nze miresefu zalina okwogera bino kwanze ne bwefa tewali alumwa, nze ne banzita tewali alumwa. Ffe katumire ensanafu tutereeze ekintu abali mu kubuzaabuza bannayuganda. Anita Amongi n'akuwa security naggagwa etofaayo erinnya lyo lyatera okuyita akuyita Mathias, don't worry, I'm going to work on it. Ewaka abasirikale ne basigalawo. Era bw'otunuulira security ya Honorable Joel Ssenyonyi baagikendeezaako. Kubanga ono omukulu yalina ddabo kabini 4 nga zimutambulirako, Kabangalize eziggula ekkubo zonna nga zigenda. Era ekyewuunyisa sipiiki Honorable Mpuuga abatajuuliriza omanyize alina obutabo bwe yali komendinga Joel Ssenyonyi okusoma naye ng'amuzaala wa yakola omanyi nga munnabyabufuzi mulaba awaddeyo naye ng'aseka busesi. Era njagala muwulirize message eno lwe mugenda otegeera mu miraasanafu nti ndi musajja muzibu nti buli kimu mbadde nkiraba. 5 baabikuwadde mukama wange era ogenda bbirya mweyagale n'ebinaku wa komisiona bigweko. Era pulojekiti eyatwa Kagabo najja nenjogerako abaali bagipanze okuba National Unity Platform. Era Kagabo ebigambo bye n'abalumiriza. Essaawa zino nja kubuuza Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Oyina personal assistant wo abadde muganda gwe bayita Kagumba. Buli Kagumba. Essaawa zino Anita Amongi yamuwadde omulimu mu parliament. Permanent. Ne Sada Busima Sitata. Nene bamutwala ku permanent. Aba permanent babeera mu bakozi eri mu office ya gundi. Ya speaker bonna ne babayingizeeyo. Honorable Mathias Mpuuga waliwo ebintu bye wedisitesinga naye obimanyi. Oyina akazimu akakwogerera nga gw'okatuma. Era akazimu akakemmandu eko tokeegaanangako. Akasajja kazze kalengeza president kadda ku CBS ne koogeza obuyinza tokolangayo statement yonna nga gwe deputy president okulaba ng'oyogamba Abedi Bwanika. Kuba emise gya Abedi Bwanika ogimanyi mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze. Abedi Bwanika yeesitula ye mwennyini n'agenda e Kololo nga Museveni alayira. Abedi Bwanika tuba twakamaliriza akalulu n'asituka n'agamba tuteese ne Museveni atuwa abasibe. Mukama wange Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, sente zazze era sente mwazifunye.
kati tuwakanirawo ku 10 ezo wazifunye ngaani sente ya muli wa musolo essaawa zino gwe wasazeewo bere buloka wasazeewo kulabisa kibiina tuwulira ennaku abantu basindikira mu audio nti Mpuuga ate kati nga yeyambudde nnyo wajja wano n'ojavuna era nodda ku CBS n'ogamba nze avaayo okuvumirira abavoola Ssaabasajja Kabaka abalala basirise era n'ogamba gwe tojja kukkiriza naye waliwo abantu abavodde Kabaka nga mikwano gyo era nga munywa mwenna obukyayi bafulanka Gasumba nga toboogerangako bino byonna nja kubikugamba Honorable Mathias Mpuuga Nsamba mukwano gwange n'ogenda e Masaka kati njawulize vidiyo eno kati kaabikkuse waliwo omuvubuka bamuyita Farish Magembe Farish Magembe akolera ku NBS mugende muddeyo mu buwulire bwonna abakulembeze b'e Masaka bakoze bwe bati omuvubuka abadde omu mwamusindika ne mukubira Father Dennis Mayanja Father Mayanja mukwano gwange kambalage akavubuka kano kwanga bino mubadde mubikola nga mulooza sibimanyi Father akubira nagamba kino tukoze tutya ona ngamba njogere bwenti kiri kitya tuuza tulinafe tuli bakatuliki alefe ba Father twasoma nabo information tujifuna fwafe twasembezaako n'abantu akubira nagaa kiri kitya lumbga oyo anoonya bibye naye gwe yogera nga munnaddiini oyo anoonya bibye nagamba okakasa nti oyo anoonya bibye kankulage wano alaba kano ka NBS akavubuka k'e Masaka bakasindika genda ojje ku Pookino agamba okutuusa Mpuuga si kirungi genda ojje ku Father Dennis Mayanja bw'anaayogera abasajja bajja kugumuka era kye mwakola ne mufuna abantu ab'enjawulo nga banaatera okyusa kakati bwe mugambe takyusa mugambe takola ki oli omuyinza president akyusa Katonda yabumuwa era mmwe Honorable Mathias Mpuuga kubanga bino ebintu mutandise obisanyiramu bino bintu tugenda bisaagiramu Honorable Mpuuga nkugamba nze mumiransanafu kambalaga akavubuka kano umantandika vidiyo entuufu nzije n'obutambi Anita Mongi ogenda kutyenzi gano galaba kyemumuzimba kyonna tukimanyi muyinza okwagala okuggulawo ekibiina ne bwe mukiggulawo ffe tetutya amawulire ne mugawa gakulankinge n'ekyagulanye nti nikibiki ago gasimanya ng'emivuyo gyammwe gyonna tugiraba ne musasula CBS n'esoma eggulire fu olw'okuba mmwe mulowooza mulina amaanyi mu CBS mugambe ekibiina kya Nuupu sima omubaka weeno neeno ne mulwana Namugga olw'okuba Namugga yali ali naawe n'alaba ng'omukulembeze n'agamba bamuggyeko natambula n'obukulembeze kye bugamba Namugga ne mumulwana ne mumukola kimu ne mulooza tetutegeera bino byonna ne mubikola kati wuliriza ne muwuliriza eno message mwagiwa abantu bano bayita baani aba CBS abakalisoliiso wulira kuzoganya kweyongedde kutya kati nange bampereza obu message tuveeko abakunga simanyi yetawe kyebuva simanyi gyebuva owakunga simanyi gyebuva nze mbagamba kimu abemasaka ese mbagamba kimu mulekeraawo okumenya abantu Buganda bezimbye nga bafaayo okulwanira ensonga zaffe tugere mu maaso bano abakulu baluddewo nnyo naye nga Museveni abadde tagenda emirembe otwadde tetunajjira singa yagenda dda mubadde mweyisa bulungi era wuliriza njaka towulize message eno Lutamaguzi Honorable Mpuuga ne mumpangira abavubuka ne bamuvuma ku mikutu ng'abavubuka abamu Smart Defiant Martin simanya baani mubawadde obusente bavuma Honorable Lutamaguzi olw'okuba mumina kye mwagala kati gambalage waliwo akawulire kenjawo balaga yakabalaga ngende ku vidiyo entuufu bino si byakusaaga omuzannyo gwavuddewo bino si byakusaaga kati bano abantu Honorable Mpuuga ono mukwano gwe yayogera ebigambo bino era toddangamu byogera eno mandwayo wulira anaye simu za layisi zino nazo kati ate obe ezannyemu kakiwulira wulira omukulu ono byayogera essimu ekyankalana naye ekitebe kinyongerezaako kaadi
naye ababaka lubali masaka inda kwesimu yekyanga nete mutya kati walemu okubeera omuntu yenna alowooza mbu ogera kutiisatiisa manya no uliriza bano abakulembeze tubataddemu investment ku lwa Masaka ku lwa Buganda. Lwaki Masaka oyogera nnyo ku lwa Buganda? Bedi bwanika mu Buganda nga tonajja mu byabufuzi emikolo gy'emmengo obeera kwemeka. Wefuula ayagala nnyo Kabaka ogenda ku CBS ekikufuula nti oyagala nnyo Buganda. Mbuleetera ekifaananyi ky'ono Abedi ng'ayambadde ekkanzu. Abambaladi bwanika nze njogera. Abambakalu simu eno balwaki ekyankalana yafunyemu zizaniya naye mulindeko abambakalu bali Masaka ekitebe kinyongerezaako kabiri naye abambakalu bali Masaka kati walemu okubeera omuntu yenna alowooza mbu ogera kutiisatiisa manya no bano abakulembeze tubataddemu investment ku lwa Masaka ku lwa Buganda ku lw'eggwanga lyaffe ffe tetwagala kutuuka kiseera mu ggwanga muno nga Buganda ulira terina bakulembeze ekyo tetusobola kikkiriza tutuuke kakati tugoba Museveni ate tutuuke ffe nga tetulina bakulembeze kati omuntu yenna simu ekyankalana mune ng'olowooza ati ogenda kwonoona bakulembeze betutaddemu ebiseera ekyo tekigenda kubeera mulina ekigambo kyemukozesa mu lusiraamu Honorable Mpuuga omanyi nze nneewuunya abakulembeze ennaku zino. Honorable Mpuuga abadde mu paalamenti kati emyaka gigenda kati guno atambuza gwa 15 ebisanja 3 agenda kudda atambuze omwaka ogwa 2 wano baafulira ssemateeka y'ekibiina yasooka ovaayo n'agamba abe biki abantu bali mu kweyagaliza myaka 2 tosobola kuddako bbali myaka 2 banaye ebintu ebimu bwe twatubinenya ne Museveni n'abantu abamu tubanenye sente ne ziweerezebwa mu bantu UK mu kuba Kyagulanyi mu kuba diaspora ng'ekigendwa kyammwe kirala katwala ono omuvubuka Defiant Martin avuma president ku mukutu ogumu ogw'e Masaka n'avuma abakulembeze ku mukutu ogw'e Masaka ne temusobola kumugamba n'atyobola Sekuritale General n'avuma Ssennyonyi n'aleeta ebifaananyi bya Ssennyonyi byonna ne bavuluga amannya ga Ssennyonyi naye nga mu ababeera nabo ogenda okulaba nga olumala naawe ng'osirika nga mugamu abaagala obuntu bulamu kati naffe mwagala tusirike nga bavuma pulezidenti ng'abamuvuma bapaati yo mbamanyi abamuvuma mbamanyi mubadde mutambula nabo njaba message eno Honorable Lutamaguzi mugiwulire kubanga ne Lutamaguzi ne mwagala omulumba ne muwa obuvubuka ne bumuvuma kyokka nga mwaba butuma wulira Mpuuga bwe yali alwana n'embidde mukasambidde okukijjukira olutalo lwali lw'amaanyi era yali kunga ate ne tubagamba Mpuuga bwe yali alwana n'embidde baali balwanira ki Masaka bali balwanira bifo anti nze saalina competitive wange wa DP saalinayo kakati Masaka is just a smaller fraction of Uganda. Katundu katone cha Uganda. Yetu nauli anti Mpuuga namayanja nyambedi wanika. Anti kati cheche nkugambye era chetubagamba dikora ate bino ebimu biri instigated by the state. We are not fools. Museveni atabudde DP agiguze nga bulijjo bwabadde agikozesa nti nasale bedie atabudde UPC agiguze nga bwagikozesa atabudde FDC nga bojja olutalo olugirimu kati addidde ttiimu ze ezimu zazanyanga najje emizannyo eno mu DP buloka mu DP buloka zaleese ate zitabule mu NUP kati ffe broader picture yaffe eri mu kununula ggwanga si mu bufeefufo buno bw'owulira obutonotono bugundi Yesu akira akafo kange waliwo akatunuulira obusiba bw'oyita district supremacy bugundi bw'ayogera mu district n'abeera wakya please ffe ekifaananyi kyaffe kitunuulira kununula ggwanga lyaffe
kamuyita omwana yali atuorganizinze Kyagulanyi Center mu yatusanga nga tulinga endiga ezitaliiko mulunzi nga mumanyi ddiiru zammwe ze mwagobanga era ne kaakati abamu kyagoba ddiiru zammwe eri kati kubanga ekiseera kino buli omu yeetaaga munne ate abamu ku mmwe mufunye bingi mulidde mubwegedde mulinga bayibuli wetera okwogera mu kitabo kya King Solomon omukyalo oli agamba mbu omwana tumutememu mwe musazeewo okututtira okununula kwaffe ku lw'okulya some of you ate nze kyenkugamba ebintu ebimu siteeti yebitaddemu amaanyi n'olaba siteeti erina media zayo zeekozesa nuupu ekuba nuupu n'omubuuza nti nuupu kati naye efuuse lekitya wolowooza ebibiina ebirala biri very peaceful waliwo ekibiina ekirala kibaddeko omukungu waakyo gwe bagjeeko biliyoni 2 lindako nja message eno mujiwulirize bulungi kubanga nzija ekyo kyeboogera mukiwulira era abakulu bano abazze baagala okuba ekibiina nga Honorable Lutamaguzi bw'abagambye Honorable Mpuuga kyemwagala tukimanyi era bamukaaku mutuula nabo mwaba bawa script mukube wano omusajja munyenye wano eno ne mwefuula nti mwagala ekibiina era mwagala okulabisa ennyo n'obwo obuvubuka abo tugenda bukuba emiggo nze kasambulaba ku kitebo obuvuma president ngenda kubunyoola ngenda kulaga security team amaloboozi nga ina abavuma president wallahi ya Mungu ngenda kuba kubanga tukoye okumanyira omukulembeze waffe mu bintu ebitategeerekeka obuvubuka mubeera nabo Honorable Mpuuga obuvubuka kati Masaka abavubuka bagenze wa muhoozi ng'abamu babadde ba ttiimu zammwe baabano Honorable Mpuuga tonnabyogerako ebyo muwoza twabalabirawo naye nga mwaba baleeta ani gwe munenya president Kyagulanyi yalonda structures zeeyo baabulaba okwaniriza president waffe president Muhoozi agenda okujja mu Masaka City kati Kasasiro oyo temumuvumirira baabano muli wano musima efe Masaka tuli b'amaanyi Masaka tuli b'amaanyi essaawa zino babawa ssente bali mu bbawa ssente muli mu kunafuya bunafuyi era kati bano abakulu kye baakola ne balwana omukyala gwe bayita Namugga era ne musasula ssente ku ledi y'emu negamba bano be balwana deputy president Mpuuga era bano kuliko omukyalo w'Emawogola kuliko omukyalo waawa Honorable Namugga nkwebaza abo tobatya amaanyi gali ku Kyagulanyi Robert Sentamu Namugga tambula ne Ssennyonyi era mu ababaka abali mu kwebuzaabuza munnange mujja kiwulira ka Honorable Namugga jamubala byebyo nno obukulembeze bufuuse obukulembeze abalwanyisa Robert Kyagulanyi Sentamu nabo beegwanyiza kubeerako abakulembeze kyova olaba nti batandisibwa ebibiina ebyabwe babeere nga bafunawo nabo ku bagoberezi kyova olaba bazze bazimba ttiimu ezaabwe mu palamenti bakulaga nti oludda lw'opposition balinamu nabo ababagulumiza ng'oli buli watambula alina abamukubira engalo naye ate nga kyewunyisa nti babaka banne kitegeeza nno nti olutandika ekibiina kye asala busazi ng'alina n'ababaka be banaawa kkaadi okuleeta okusimbawo naye kyandibadde kirungi ab'emyaka ng'egyo n'endowooza ng'ezo ne tutuuka mu 2026 okugenda mu kalulu nga mu kibiina ky'NUP baweddemu kubanga NUP kibiina ky'abavubuka ate nga waliwo abavubuka abanyweredde ku nsonga bafune omwaganya wakiri nabo okuvuganya ku bifo eby'enjawulo eby'amaanyi tutegeere nti bazze nga bavubuka ng'era bali ku mulamu ogw'abantu okusinga bano ababeerawo nga bo bali kuwenoonyeza nsimbi n'okwawulayawulamu ekibiina abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti gwe bayita Matayasi Mpuuga Nsamba bamuwadde obukadde 500 ng'awaadi muwulira Wini Kiiza nga tebaazimuwa bangi babaddeyo nga tebazibawadde bino ebigambo bye tubagamba mulina okubyegendeza kikino ekiwandiiko bagaye the leader of opposition in parliament shall be provided with one bodyguard when he leaves office
naye ono bamwongera etteeka ligamba wanu bodyguard bamwongera olw'okuba ne komishona ne bamuwa bangi era ne muganda we naye ne bamutene banne basajja mmwe lwaki mulimba bannayuganda basajja mmwe